okwoyo okulimbibwa olina kye weetaaga okumanya twegattengako mu puroguramu buuza omusumbawo osobola okumanya ekyo ky'obadde tomanyi. Ono agambye nti mu buli bw'onakwata omulenzi abadde anjogereza n'omuwala mu buliri naye buli lwe ŋŋenda ebuziba mu ssaala nga nsaba omwoyo omutukuvu andage omutuufu owange era yanzigira nga ye mwami wange. Musumba nze binsobedde kubanga ono omwenzi ate asobola atya okuba omwami wange. Bayibuli egamba nti bwe munaagondanga ne muwulira munaalyanga ebirungi eby'ensi naye bwe munaagaananga ne mujeema munaalibwanga n'ekitala kubanga akamwa ka Mukama ke kakyogedde. Omwami musonyiwe mukwano gw'oyo omwagale ate omusabire olunaakyuka nga mufumbirigano. N'abaweereza abo class teacher omusumba Victoria Kinto ne class monitor Lilian Nakalyowa Mukisa okuva ku Monday paka Lwakuna sawe mwe yakawungezi paka 3 ez'ekiro ku 98.7 emmere y'omwoyo gwo. Weebegere program ekuzaayo waka buli lwa Monday paka Lwakutaano okuva ssaawa 11 paka ssaawa 1 ez'akawungezi omuli amawulire okuva eno n'eri omuziki wano wokka ku 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. 98.7 Kampala 96 Fort Portal 103.9 Iganga MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Muterevu tukomye omukwano oli ku 98.7 era ng'oli mu programu yonna eŋŋanzi muwanguzi tawanika. Tulina omuwanguzi waffe mwami Bahema Godwin mukwano Prosper Junior School yetusaako programu yaffe n'eŋŋanzi muwanguzi tawanika era nga nze Juliet Juko jeje nze ndi emabega w'omuzindalo guno era ng'olw'ekisa kya Katonda tukyagenda maaso ennaku z'omwezi nga 6 Jan tujja kubeera n'okusabira kw'abaana ba babies okuva ku baby paka ku primary 7 ate ennaku z'omwezi nga 13 Jan tujja kubeera n'olukuŋŋaana lw'abaami abaami mwenna era ennaku z'omwezi nga 19 ba students mukwano si nsonga osomera wakati mu mbeera efaanana etya background y'abazadde be eri etya oli mulekwa byonna tubuuza Katonda asobola okuyamba n'akutaasa n'oyitawo ebirooto byo munnange ne bituukirira bye walina n'otetta. Tulina Katonda katugende maaso tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe muwami Bahemuka Godwin. Kati wema bibuzo wefuluma nesanga chemistry had D2 kama singani na D1 kati nga basomesa bange kye nabasuubizanga nkitukiriza kati waliwo kazini wange wengenda bukoja ne bangamba waliwo kazini wo aliene somero isomero lyakatandika nalyo lirisaidizeho imojiro ogenda ho imojiro osomesa kati wenatuuka iwe kazini wange ne mugamba omanyi onzikiriza osoma fine kusomesa fine naye nga 2011 yonna ngenda agituula waka nga sisoma ne mugamba nangamba genda oyagala kukolera sente meka ne mugamba gwe bantu bawa sente meka nanga ngenda bawa nga 8,000 ne mugamba kati ku 8,000 gyogenda okunsasulanga musaala njagala ompenga 3,000 5 giteeke ku account ziza kunsasulira fees nga nakatandika osoma kane tukikola wetu naye yali mulokole naye nga tasasula abantu basomesa basinga ne badduka kati nentandika ositula ogwo omugugu nga nsomesa abaana kuva P4 up to P7 all the 3 subjects nga English yokka ye yalentawanya nnyo nga sagala asomesa Luzungu kati nga nsomesa science maths SST nokera ku macha kati kituseera kyatuuka ne metron n'agenda nga nokulusi nosooka fumbira abaana mmere waka nendyoka nengenda nensomesa ate nokomawo kati newulira nga bikusobedde kati naye ekiseera nekituuka n'atwala olubuto nga mwana kyali muto talina mukozi mwana n'agaana bonna bawaka nga yagala nze nga alina okubeera n'omwana ekiro oluusi n'akola susumbi kibi kinakwonoonera olina okuzuukuka ssaawa nga 7 kumuwa amata nembeera waawo naye nze saabitwala nga kikulu nga manyi after all bino byonna kambikole mukyala agenda kwevaamu antwalemu 11 nkole eki nsome kati eri somero lyanali malidde siniafo ne bampita ne bagamba komawo tukuwe basari okole arts egidi nebaganze sigenda akola arts cause history nfuna credit 4 chemistry nenfuna D2 physics nenfuna D2 ate nonziza mu bino sijja
nga simanyi oba Katonda yampa obugumu determination nga simanyi oba mbijja nawa naye nga ndemera ku kintu kyesaagala nga sikyagala nga mpulira kyenjagala kyekiki kyerina okundya kati nembeeraawo sister wange oyo ne tubeera ffenna for 1 year nga sente azampa $3 buli mwezi naye oluusi essomero ne tugenda essomero lyali lya biwempe nga munotemera gundi caliptus tree muzimba essomero ne tuzimba kati kizira kituuka ekyemu n'agenda nenfuuka ekyemu basa n'avaawo nenfuuka basa metroni n'agenda nga buli kimu kifuuka ne tusigalawo abasomesa bameka ku ssomero kati ne tubeerawo mu eyo mbeera kati we tumaliriza yes kati we tutwala baana ne buli omu nga nina okubeerawo ne tutwala baana ne bakola bibuuzo baali abo 21 mu eyo P7 class bala ne bafuna first grade baana ne baperforminga bulungi nnyo koze nze nali first of all nga nkyali muto baana nga mbafula mikwano gyange nembeera netandika okubaagaza bye mbasomesa kati baana ne bakola bulungi sister wange ebibuuzo bwe bikomawo bya P7 nanga nkodi n'omanyi baana bakoze bulungi ddayo osomesa sijja kuwa sente ne mpulira nga kaweddemu ate nze njanga njagala soma ne mugamba nze sijja somesa kati waliwo omukwano gwange ali wano kamwokya ne mukubira simu ne mugamba omanyi boy kati eno mbeera yalemye nze njagala kujja yatunga bubaaga byosoma byagaana kanzije tutandika otunga bubaaga ffenna nagamba goli ntalina obuzibu tukuze ffenna jangu nendinya baasi endete Kampala byokusoma kati kambiveeko omusajja mukyala akoze ekyamaze okundisappointinga ne sente ziri ze yala savinga $5,500 azitute ngo azisasuza looni nensirika mba ndinye bus nesanga natula kumpi n'omusajja omu is my tribe mate nadabanga when I was very frustrated nangamba mufufuka kiki nali ne pasilipu yange nangamba ne mugamba manya gange ebyempisemu kinagamba naye tofaayo namba yange yino ojja kunkubirako simu naye singa simulokole kati wentuka eno ne tutandika otunga bubaaga nga tufunafunamuko ku busente kati guno omulimu ndi gwange ogwokubiri kujja e Kampala nengamba nendabanga bulamu mutandisa okweyagaza ene nzijukira gayi yampa enamba bibuuzo byasiniafo byakomyewo nange n'okubeera ku ssomero gayi yampa enamba nangamba ngende nkola ekimulabe kati nengamba naye lwaki nze nkoyo kubanga negayirira abantu naye gwomu nange oli gwe nali mbeera naye awo nkamukya nagamba naye gwe lina edda sooka okubira oyo omusajja nemukubira nagamba jankula omu street Lumuswito olowozanga njimanyi oba nabuuza musajja ki nanyonyona ate nga ngenda mpaka nkade nenkumawo nejja eyakava ebuliisa gamugamba lumuswito guno embuuza lumuswito anwagirira saidi za lwapaaka nengamba nange kati kyonna kye kitwala ekibuga okiyingidde ekibuga nkiyingidde kati ntuuka mpaka nkadde ne muganda yomanyi nze binsobere ndi motoka nyingi ndi wano ku Barclays Bank najja nankima we yankima nantwala ku dduuka lye akola gundi esi nangamba ali Godwin kati ninakumala dduuka tutunda spare za esi nange naka kampani kange kakola esi nangamba oyagala nkukolera ekina nnyo ne mugamba omanyi kyokola kati nze nga byokusoma bivuddeko ne mugamba kyenjagala nteeka ntandika okutundira nga dduukayo nanga naye otabika okyali muto ate wakola bulungi ddayo oyima onoonye essomero lyoyagala someramu nze ndabe kyensobola akola nampa ne sente za transport simumanyi is not even my relative twasinkanye mu bus kati ne tugenda we nagenda ehoima divine connection yeyo Katonda nanyamba Katonda aba yatumanya of course kati nengenda we nagenda hoima na nemukubira simu nansasulirako bajali $15 nazisindikirako immediately kati nenkubirako bana ni gwe nalimbanja sente zange nansasulirako nampeera $15 kati tuition fees yali ya $3 nenziwaayo kati wenziwaayo nensomako utamu eyasooka nga mbeera wakazini wange omulala kati olinga yolina ddukayo kati nensoma tamu yasooka nagisoma yonna nenjimala kati second term musajja oyo najja twali tugenda mu studio ya radio emu ehoime yokola service ya SC nagamba ajango nyambeko wano kati nze nali ne kawala ka kazini wange nga mwala mukulu kati ate musajja atamwegombye wamwegomba ayagala kwa no mwala amugana musajja yajifuula busungu nagamba sijja kuddamu kwa wadde $5 yaloza gomlemeseza ate the other one was just mwala wakazini wange nembibwako nengenda second term kati nga nakajoininga nga maze wiki singa 2 oba 3 nga nawandika nali n'ekitabo byange nga 2 ne babibba
kati babikomyawo mu second term nasomako gyali myezi 2 n'endwala ate nga nesendisi zina n'endwala kozi babikomyawo bitabo ne wenzukuko osoma nga sobola soma ate nga manyi nebuuza naye banange lwaki ebitabo babikubbako bitabo babinzibako ne babitwalawo omusamiza ate nga simanyi ne babikomyawo afterwards kati we natandika obibikulawo otibikozesa banange nekifuuka ekitalo kati n'endwala nnyo ate jjukira bangobye ne ssente sina fees stress eyingiddemu ebitabo babitwala malogo gatandise n'embeera mulwadde ne bantwala waka mu kyalo mukyaki bansabire ne bansabira for 2 weeks embeera nga tekyuka kati olwo kazini sister wange ali naye mulokole katunanuza namuteekako nyo pressure yali by then tali muhoima nga talimu nangamba naye bannange njagala kujjaeyo woyima kati weyaja nasanga nimulwa nangamba naye nedda katonda abadde yakolaki nga ndaga everything nzije wano kati wenzije oyo gayi mumumpe nanzijawo mu kyalo ngatana nakunzija mu kyalo basonga ne bantwala mu kanisa for 2 weeks hoyima mu town we nali nsomera kujukira natambula ngo baziri 5 kilometers genda kusomera kati when alinzuva nga guni mbaddeyo like 1 week naye mbadde mulwadde kati ezo week 3 ziweze serious nywa nnyo kirya kati banziza waka mazeewo nakubaza linga 5 oli omwagambe kati mpulira bantu bange boogera ku gundi mu dirisa naye kimanyi nga oyogera yatandise obunyanga mufu ate tetunaba kutegeka mmere oyo omwana agenda kufa kati bantu tugenda baliisaaki nengamba ntandise obunyanga mufu genda kufa kati kazini wange Nabo yatukira nangamba nedda oyo mwana mu mutwale nanzija waawo nantwala mu ddwaliro natandika okunsiibira nga wansabira nga wali banteeka mu cupa z'amazzi oba zali 10 nendyoka nentandika okutereera kati we natereerawo nengenda ewaka ku ddwaliro namalawo ekisenga 2 we nagenda waka nga muscles nga tezibadde nga zitambula nga tesaako stretching nga saatambula bulungi ne banzizayira mu ddwaliro for 1 week we nabanga teredde nga kati nga ndi bulungi nga ngamba akangende ku ssomero cause that was already third term nga bana naterwa n'okuwumula kangende ku ssomero nfune ki notice nkope ngemba ngenda ku ssomero embwa nenzirusa nnyonyo n'engwa ate ne banziza ku ddwaliro kati third term mu bulibo third term sagisoma yesu tonamusembeza yesu era nga mpulira katonda namukyawa sinyo nawe wande newe mba nsaba naye nga sikola ki simukyawa ate n'ekiranga nerabidde kozi wano twali nga 2011 nga oyo mwaka nga sigusoma tuba tusaba ne sister wange nangamba kazino wange nanga naye bannange Godwin katonda every day ndaganga omaze ograduatinga wano nga bakuwakala ne muganza talina fees odamu kubinga mbuyo katonda wo mulimba wadde musaba kati tubeeraawo ne tugenda nekituuka kiseera nemala neva mu ddwaliro kati third term ya senior 5 saasoma second term nasomako halfway nali nkola PCM kati brother wange akomawo kuva eggulu atandise osomesa hoima mu town ampayo mitwalo 3 angamba kati goli nomanyi genda ku mwalo osuule ebyennyanja ngenda ku mwalo side z'entoloku ntandika okugula byennyanja nga mbitwala Gunda ebwera ku boda ya Uganda ne Congo kati ku mitwalo 3 malayo mwezi gumu ne ukisibire nkomawo bakali kakadde nezaizezo nazampadde nga magoba tuliko ne mitwalo nga 7 kati muganda wange akwata ezo sente zonna ngamba gwe zireeta okyali muto nze ngenda kusasulira kati tunoonya ekifo bangambye nzire mu senior 5 mbaganye nze ngenda mu senior 6 tunoonya ekifo twasanga auditor katonda nga akola divine connection olwamu engenda twasanga auditor yali mu O-level ku ssomero lyaffe lya O-level nga ye auditor wano ku ssomero yenjagala afunamu ekifo nga tukubirako pass kuba na listener report bantwala mu senior 6 brother wange asasula ezo sente ze namuleetedde asasulako first term yonna ne sente za registration ne uniform naye ate yampakingira ngoba ogenda mu boarding cause nze nsomedde boarding only 1 year mu senior 6 kati ngamba genda bwotyo ze sina sente biki ate nga sente nazikoze mitwalo 7 zimanyi ze yazikoze gugwo gwabadde 3 naye lwakuba just kubeera mu esimbu nzikuwadde taking responsibilities ngamba nedda ate kisoboka gwe sente ngira nzugusiramu ebirala ebintu bya mu nyumba sisi nsomesa nja kufuna sente tutuuka nsomako first term egwa second term brother angagana okumpa sente lesina sente zaabuze njagala nange kwekulakulanya kati nguleko ku piki ibiki ebintu ebyo moku sajikola ya senior 6 kati bangobamu oku ngenda waka
ntandika ogenda ku ssomero gye navaamu liri nga noonya ba friends bange mbagamba do you know what guys njagala munyambe mumpe ku notes tukope ezo notes katwala omukwano gwange nga nkopinga notes ze nga nsomesaamu n'okunsomesaamu senior 6 katonda nanyamba nayina 13 points era I was the best in sciences kw'eryo ssomero nemala kati wemaliza senior 6 ne bajja eno project ya mwaka kyogo senior 6 njimala 2013 jukira lulisi mwaka gumu nagutuddemu awo nga sisomye kati wentuuka mu 2014 brother wange bano Ministry of Internal Affairs advertising nga yagala bano bagenda processing national IDs brother wange adva apply nga ayitamu atwala yo mwayitanga mute babongeranga yo wakasiimako abaana abebulisa ate jukira otuuka kiseera senior 6 nagimalirawo ima ne brother nanyima nagana okumpa sente za jabu form ngu yes alina sente ate jabu form olusi yanindese ku government oba ku diploma yes kati malirizao sajuza jabu form kati wemalirizaawo ebibuuzo bikomyo nagamba Godwin ninze saagala okole diploma saagala okole ekintu kyolala kyo nange nakutwala okole petroleum engineering emake ne mugamba gwesebo mbeera gye tulimu ngimanyi ezo sente bukadde busatu oba bumeka ogenda bujangawa teyebuzabuzamu awo katono nemusirikako kati naapulayinga mu Ministry of Internal Affairs ne bamuwanga enrollment officer nagamba tufaanagana nnyo kanangamba genda yokole mu kifo kyange nengenda nenkola mwezi gusooka sente nazitwala gwokubisente nazitwala gwokusatu nange nekyanga nemugaa tekisoboka blaza sente nange wano tukola ki oba tutabuke naye nga sente wano nange njagalako gino myezi 2 nakita kati myezi 2 nakindekera nemalaawo 2014 oba kyali twagimala mwezi ki nengenda ku mwalo wenagenda ku mwalo nentandika osuula byennyanja nenfuna sente mpitirivu nalinga bwabukadde nga buna nagenda n'emitwalo 8 nengula butimba nengula eryato kati ng'oluusi awo nga tulina ogenda e Congo tugenda Congo ne tusuula byennyanja okomawo ne sente ziri mu dollars oziexchangingira potro oluusi ogenda eri Bwera n'otunda byennyanja kati zobuside ze Bwera oba Kasese Bundibuge wonna nga ntambulirayo kati kyalumu nalingezo okimanya twali tutwala byennyanja e Congo kati kimbuyaga nakuba nalinguza ebyennyanja bya bukadde nga buna byonna ne tubisuula mu mazzi kubanga nga tulina otulasa bulamu kati nensigazo wanasigaza mitwalo 5 nenkomawo nga sina kyeni naye nga walina ekirooto nti okole odde weyongere nga njagala kuddayo era ku ssomero ng'oluyagala ki nga kutwala ki nze nali njagala kozi nali nkoze PCM nga ndaba nga bangamba osobola kukola nga sagala engineering course nga njagala medical courses nga mbagamba either I can do pharmacy oba nkole radiography nga nsobola kukola mu x-rays kati nengenda nenkomawo n'emitwalo 5 gokola olukongo tetwalinyayo twakoma ku mazzi era Katonda awo yamponya kufa by the way almost going to die kubanga era abantu balala bafa kati netukomawo nefuna mukwano gwange owulira otya obukadde bw'obunanga busaanyeewo obukozi tolina kyokola ate nabuulira nengambo nga tolina kyakola ate bantu bakusekerera obadde kavubuka yato nga weeraga wano ina sente oyo biseera twatambulanga ne kakadde ku nsawo nga tolina kyokakoza n'ogamba bannaye ng'obalirawo awo nga tolina ne plan koza wa the bit young kati tukomawo nefuna mukwano gwange nangamba we kati kyolina okukola nge natandika okuwanga byennyanja natandika okumpangako byennyanja nga muwayo sente butonotono kati wenafuna sente neziwera oba zaali mitwalo nga 7 nenzirukayo nengamba kati ku mwalo nkoze eki ngukooye kati mba nkomawo nesanga muganda wange brother wange wenyini ngaali mukomera ate bamukutte kubanga is a teacher yakola diploma in education asomesa physics ne maths naye yagaana osomesa avuga boda ate embeera z'ababodaboda abasinga nga si balokolo bamanyi oba yakubye wa traffic kati mba nakatuuka awo sente njagala zikozesa byala nanga ne bankubira essimu oli mutawuni ngwentuse mutawuni genda ku prison woba oyitira muganda we baamusiiba kutuukayo mu kooti bagala mitwalo mekankaaga zonna nezisasula awo bwenyigira ekikolimo ky'obwavu tibadde kikutandise kitandise olwo kati nendinda brother wange akole ki asasula esente nagamba sente njazikusasula biki budde ne butuukira nakola ki nagaana ozinsasula kati family friend nanconnectinga negende nakasongola nagenda kuyola kasasiro nengenda mu kampani emu wenatuuka mu kampani emu enakasongola netutandika ate jukira bali batata waffe bato nga batusekera everyday nga batulisa kuba simu kubuuza yalagawa ngwali side zeno tabagamba kubanga we yali yakomawo nagamba nja mujja kunoonya nze
mujja kunoonya temusaakola kintu nekifuna kati tubeerawo kyembadde nerabiddemu nga tugamba kati tutula ne muganda wange ne muganda ebanange eri ttaka lyaffe lwaki terugenda ne tuliklemi nga tugendeyo taata waffe muto n'atugamba mwe mulowooza temusobola kufa lwakuba musomye ennyo ayagala kufa akwate ku eryo ttaka nengamba muganda wange omanyi bintu by'ettaka tubyesanywe ne tubeerawo awo kati nze wenvaire ku mwalo ettaka kwanza nakugambye taata waffe yaleka 2 pieces of land kati limu yalitwala ne part of it era ku lino lyetulina era yasalako nakola ki nalitwala kati nze nengamba brother wange let us leave the issues of land nengenda nakasongola nali mubarakisa mubarakisa waliwo project ya government ne tutandika okubeerawo nga nsaawa natandikira mu estate nga tusaawa ensiko nga bali bampa 12,000 nga tusaawa ensiko nga mpanvu batuwadde akaso nga okolanga kazi of course buli ekibaluseewo pipe y'amazzi yamenyese jangu okole ne tugenda oba kino kigenda tuoze tanka ne tugenda ne tooza tanka nenkola mweyo mbeera for 3 months kati ne bampromotinga promotion yali kuntwala mu kudisposinga of kasasiro kati ng'oluusi nze tewaliwo motoka ya kasasiro gyesimanyi rather tewaliwo kampani ya kasasiro gyesimanyi mu Uganda zisinga zonna oba ziba epsiloni oba biki byonna bimanyi kozi badisposing of kasasiro eri nakasongola balina incinerator nga baleeta kasasiro oluusi biwunya bataddemu bipampa binamu bintu byenyinyaza nga oluusi musaayi oba fridge zafudde nakasero omusaayi guwunya gwe baali bagugize gwe baali badonatinze nga babireeteeyo ne tukola ki tubiranga tubitabula n'ettaka ng'evry full time olina okubeera oyambadde butusi awo nga tufuna 14,000 oba nakolawo kumala like 1 year omwezi nga tufuna 14,000 naye netandika okusavinga sente zange negamba zino nalina account mu centenary ng'sente zenfunye nga noziteeka ku simu nenziteeka ku simu weziwera nga nzijjayo nezitwala mu bank magezi gagenda gajja magezi gatandise okujja buli obukadde bwatambuzanga nga tuwasavinganga kati nkolaawo okumala myezi 5 emyaka wewezezza emikulu sawa zino n'emyaka 27 naye ndowooza was around 25 kati tutandika awo malawo myezi 5 kati waliwo talo eyo project egiwa gundi company eyo negiwa contract disposinga waste kati ne tutandika ne batutwalikamu eyo contract lumu twatabukako ne captain because captain was our boss kati contract yali yabukadde ya billion like 25 billions ate dijukira bali tebakoze eki olusente zibakuŋŋaanya ekirooto ky'ekyokusoma kikyaliwo kati wekiba kikyaliyo sente nzifunyefunyeekwawo kati captain ajja ayagala nsigale nga nkola ne muganze ngenda kuddayo ku ssomero kati bawaka ne banyigira bakwada omulimu gwa 21 n'ogugaana ate nenyiga bubi nnyo koze waliwo bali tufiiriddwa mu kyalo nze nali sigenza oziika kati kyenakola nenteeka busisita bange mu blacklist brother bange mu blacklist ne banti bange bonna ne bagamba kankola ebintu byange ku lwange kiba kibe nenfunayoko ku busente katonda era nampa divine connection waliwo tribe network akola eyo gundi mu ministry of education nengenda kati she is not emugungize munyoro nze stera nyokozesa olugumu nterakozesa olugumu mirundi esinga kati era nabantu ntera bagamba ndi munyolo kati wetugenda nali nzizeeyo hoima mu town brother of yalafunye kabenje kuzi yalanatera tatu wafiafira ku myaka 3 kati baganda nga bade bafuna obuzibu nnyo nga banatera oweza myaka 3 nga bafuna obuzibu kati brother of yalafunye kabenje ku motoka yamukuba bubi nnyo nazirika like fede ne tugenda nsangayo bantu bange ne bagamba gwe watuteeka mu blacklist tuyagala kwogera naffe biki ne bagamba it's well kuzi tumwagala nzireyo okusoma brother wange angamba at least dayo okole education fena tubeere basomesa ne mugamba nze saakola education kati ne tubeeraawo ne wenali hoima nesanga oyo musajja yali amanyi nangaga oli ennaku zino obeerawo ne muganze zisoma ebyokusoma byakola ki byagaana nangamba eno namba gikubeko oyo musajja omu meeting ali e Kampala nemugamba kisooke najje mpe namba nenkomawo nakasongola brother of yalateredde namba nenjikubako omusajja nangamba oluddewo ngeri gyoluddewo myaka 3 nga tosoma 2 zali 2 kozi namala 2013 campus nzija 2016 kati nangamba oluddewo nnyo tetugenda kuwa gavumenti lwakuba kati myaka gigyo tukomaga ba gavumenti oba ku myaka 2 kinemuga nkimanyi oyagala kikyenyi nangamba kati jangu twogere weratuka nangamba leta kakadde nkawe commissioner nagenda bugenzi mu banga nezijayo kakadde kubanga nali nkayina nenzijuza job form
nembimulekera era najjuza jabu form nga njagala kola pharmacy nembimulekera nangamba we natuka nakasongola nangamba Godwin tosobola kukola pharmacy ogenda beera sente nyingi biki jangu koleki ngenda kuteeka ku refrigeration and air conditioning Kyambogo nemugabye ebiki ngweyo kosi nungi biki nenjagala nemugande nedda nangamba kati nze nsomyeko mukola byotegeera sikuvaayo ng'olina flat degree nangamba kati kyekyo biki musajja nalemerako era ne bampa diploma Kyambogo diploma in refrigeration and air conditioning era nenzijja Kyambogo nenkima admission yange nengende waka kati sister wange ne brother wange nensooka nengenda wa brother wange nemugambo girabye sagala wadde nusu ga 5 naye ndumbi egenda ku university ne sister wange nemugambo girabye ngenze ku university kati ntuuka wano university Kampala of course kati ntuukaawo mazeeko myezi oba gyali ndowooza mwezi ngaago mu sister wange ankubira simu anegayira banange ebintu tubyesanyuwe biki oyagala nkuyambe neki nemuganzi sagala sente zo anti abooluganda bita bwe bikoonagana tebyatika kati nzigaana nsindikirako mitwalo 2 ntuuka Kampala sinafunye entondo of course ntuuka Kampala sinagwe manyi waliwo bagayi bala twali tusomanga nabeeyo ne bantwala mu room twalimu abana kati zende nange ziina by the way naye mukadde bumekaawo kwa account nalina oba nanisigaza omutwalo nga 8 kati nguza ebifaliso biki bintu nempangisako ne hostel dali mitwalo 4 kati ngula mmere bagayi bonna tebagala gula mmere ne bagire ne bakimalawo kati joininga campus mbadde nkola refrigeration and air conditioning nga sina laptop sina smartphone etegeeza ki eyo koosi byebyo bino ebindi wano mu studio buli kimu kyonna kinyogoza osobola kukola osobola designinga fridge okanika ku fridge okola ku AC cold room mortuaries buli kimu kyonna bunyogovu kale bala bagiyita HVAC oyinza ogiyita cold chain kyekyo kati njoyininga ntandika osoma wentandisa osoma nsomawo like first semester naye nga wenajoininga campus nga nyina kintu kintuga ekiro nnyo oluusi mba nakateekako omutwe bwoti nga mpulira kye netandika okuntuga nga kikutuga kiti ekyo ate n'owulira zifu oba kintu nga kikutwadde ekintu kijja ekiro nekikutuulira you cannot even tosobola kwekyusa bwoti biki ate nalina omutwe nga gunduma nnyo from senior fo nga everyday n'okumira Penex kati ntuuka mu second semester kozi mbadde ku government nga government etwayo sente ntonotono bayabanga mitwalo 7 around that every semester nga n'okusasula hostel n'ebimu ebigenderako mmere biki kati ntuuka second semester ndwala kibumba nekiyingiramu amazzi oba liver inflammation ngende mulago bantwalako mitwalo nga 6 bangamba you're supposed to take like 600 tablets for that condition eterere nengamba ino condition kuteeta 600 tablets bulika every tablet is 800 nga sina sente nfulumiza mitwalo 6 kati awo waliwo omuwala twali tusoma naye nga ali lubuto baana bamwenyinyala tebagala muyamba mwana natandika okuneesibwa kubana Godwin jangu onyambengeko wange ayina baawe bamuyita sawa zinampulira kanangamba naye Godwin banange netufuka tight friend nga wengenda kati wemba ngezeeyo wempulira eno radio y'omutunda era nampulira gundi muwanguzi tawanika nengamba oba bali basobola kuwangula era nakyogeranga mu kusaga nenga nayo manyi mukwano awo njabeerawo olunaku lumu kweyo program ne mugamba eyo program njabeerawo kati nentandika okunyweza Katonda 77 dogs oba yali mu phase 2 kati oyo gayo omwana ntandika okumpanga transport mukwano wange Michael ne bangamba ate kisoboka tosobola kufa Godwin naawe tandika okugenda tulabye nga abantu bafuna bujulizi netandika ogendanga 77 dogs nga nze sisobola n'ogenda kusomera okusoma kiri awo olondokose era bwebwetyo hafu oyatulirawa natamu nejatulira wakayanja kati tubeera awo netandika okujjanga ne wano najjawo kati obajja wano ne basomesa negenda mukyaki y'abapya ne batandika osomesa nenkizuula ati waka baana tebasoma saidi yawo kojja nze asomye ne brother wange ate nekirala bafa kirwadde kyekimu HIV nze kati nze abadde strugglinga katukomewo mu ddakiika nno ntono ana katonnyezi musanvu MCF radio emmere y'omwoyo gwo